Tukulisayo nnyo mukumulako okwo katwengere n'ekitundu kyaffe ekyokubiri era nga tukiguddewo n'owa Boda Boda asangiddwa mu nnyumba nga afiiriddemu. Abatuuze be twogeddeko nabo bavumiridde ekikola kino era nga bino byonna bibadde ssentema. Omutuuze ategeezezza Sam Kakiyaye omugoba wa Boda Boda mu bitundu by'omulukwanga yateeberezebwa okwetuga oluvannyuma lw'ebigambibwa nti bamuggyeeko Boda Boda ye gy'abadde avuga. Kwegamba muteebereza okuba nti okumuggyako ppiki ekyamuleetedde okukola okutuuka kusobola. Naye bamaze okumukebera ne batusobola nti ali HIV positive. N'asalawo yejimbula mu bweseera. Naye nga banne badde bagezaako kumukungaanya okulaba nga bamuzza mu mbeera ey'obubi. Naye kyatasobodde okutumiikiriza. Bavubuka bannange embeera ne beera ekuyinze okwejjambula mu bw'ensisi ye solution. Era bw'obanga olina ekikunyigiriza kyonna beerangako n'omuntu gw'osobola okutuukirira omubulire ku nsonga yonna nga bwekutwazaganya. Kugamba abantu ne bagamba ne bakuyiyiza kye bayinza okukolerawo naye gwe n'okola ekintu kyekityo bantu bagambe abantu b'oku kyalo kyo gabe nti mutuufu kino kinemeredde naye gwe si kweteekamu muguwa atukoze bubi nnyo. Abakulembeze b'ekitundu nga bakulembeddwamu Nalukoola Sharifa bakubirizibwa abavubuka okuva mu by'okulera engalo beetandikirewo emirimu. Nekituzaayo ng'abazadde abakyala abaana bano okuviira ddala mu buto ensonga eno omuzadde okuziza otya omwana wo omukutta otya abaana bano buli we tunaabakuza nga tetubatunuza eri Katonda ensonga nga zino ez'okwetuga okwetta zijjawo kubanga abeera tamanyi bwe neetuga ki ekituukawo abantu banaalumwa bazadde bange bwe neetuga bagenda kuwulira batya. Oluvannyuma poliisi okuva e Wakiso ezze n'eggyawo omulambo guno ne gutwala mu ggwanika ekkulu e Mulago. Mathias Sebwato yakusakidde eggulire ku Bukedde TV.